omulabe waffe ow'amawulire ga MRL TV nga kadde ka mawulire mu lulimi Oluganda ng'ogakutuusaako yenze Namukwaya Lilian. Katutandike n'ebikulu ebikulembedde mu mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero. Tutunuulidde ababaka abeesimbyewo mu kitundu kya Lubaga South, Kivundu ekisusse mu kitundu ky'e Kitebi. Abatuuze balaajana olw'ekitundu kya Kasasiro ekisusse mu kitundu kyabwe nga bano bagamba KCCA yateekawo ekifo buli kinnoomu oba buli mutuuze w'ayiwa Kasasiro kyokka ng'ekifo we bamuyiwa waliraanye ennyumba z'abatuuze we basula. Omusasi waffe abaddewo kaabituwe mu bujjuvu. Abatuuze balajana olw'ekivundu kya Kasasiro ekisusse mu kitundu kyabwe. KCCA yateekawo ekifo buli kinnoomu oba buli mutuuze w'ayiwa Kasasiro kyokka ng'ekifo we bamuyubwa waliraanye ennyumba z'abatuuze we basula. Kiviiriddeko abatuuze okwemulugunya olw'ekivundu ekisusse n'okusingira ddala abatuuze abaliraanyeewo. Bano bagamba newankubadde Kasasiro ayokyebwa kozi ne KCCA okumunona so ng'ate kino kitwalako ku bbanga ekintu ekibamazeeko emirembe. Ate bo abamu baasanyukirwa enkola eno era beebaza gavumenti olw'enkola eno nti bo tebakifunye mu buzibu. Nannyini wano yatuwa kuteekawo bamufuna mpola abatalina ssente za Kasasiro n'agamba baleete bakole ki bateeke wano zeena balina za Kasasiro siteeka nteekola ki ejja nenona so wano teri buzibu bwonna olugaali mazzi gaali kutibwa kino byonna byali butibwa kati nnyiniwo olw'okwagala ntaze ki akomyewo ettaka lye lubayiwawo ndowooza katolaba wajja. Mutesa the First Royal University informs all students, parents and guardians that registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Chirumba Masaka and Kakamega campus. The university has got progress at both diploma and degree levels in the field of ICT, business, education, social culture and development studies, mass communication, civil and electrical engineering. All programs at Mutesa the First Royal University are accredited by the National Council for Higher Education and taught by highly qualified academic staff at affordable fees. Therefore, students who completed Senior 6 are requested to come at our campuses at Chirumba Masaka or Kakamega to apply. Remember to come with the following: birth certificate or an A-level certificate, a registration fee of 42,500, 2 passport photos plus IDs of the previous school. For more information, contact us on the numbers below. Gavumenti mwe yateeka ssente sobole okukendeeza ku bbula ly'amazzi mu kitundu kino. Oluzzi lw'Ekitebi ze zimu ku ezo enzizi gavumenti mwe yateeka ssente kisobole okukendeeza ku bbula ly'amazzi mu kitundu kino. Ekyewuunyisa bano balina enzizi bbiri mu kifo kimu okuli olwa ttaapu kw'ossa n'olw'omudumu. Kino kyasanyusa nnyo abatuuze b'oku kyalo era bano bagamba nti beenyumiriza nnyo mu bakulembeze baabwe ab'oku kitundu kubanga babayambako okugonjoola ebbula ly'amazzi mu kitundu kyabwe. Abagamanyi bagamanyi, abagakozesa bagakozesa, banyumirwa kwoza bwoza nga bigasinga kwoza ngoye esiimu yakola biki naye bwe kuba kunywa kufumba era obalaba balwanira. Nsigadde nze Namukwaya Lilian ku lwa MRL TV. Nsigadde nze Namukwaya Lilian ku lwa MRL TV. Ssaabasajja Kabaka wange.